ye nga bumanyi okuzika kwa Ssegirinya munene era yali alambye okuzika n'okusinga kwa lunaku naye twakendeezezza ngendeeze era bwebatereeza Ssegirinya abadde musajja muzito. Olw'ensonga eyo tegezeddwako nti kanso y'Kawempe erina resolution yakisigala nkulu ate zo zigenda kusigala nga zitreninga mu nnya ye. Olw'ensonga eyo mutukkirize tamuleme program tuleke nga buli muntu yenna ateredde weyogera kati gereza eri waggulu tugenda kugenda ne ttiimu yaffe n'olukiiko resolution ezo zikyatukoma tubasanga wano mawe obubaka obuva mu kibiina pulezidenti waffe Kyagulanyi. Takibiri nalo tuli wano okwerekera muganda waffe ennyo omuntu w'abantu omubaka w'ekitundu kino ekya Kawempe North Honorable Ssegirinya Muhammad. Mawulire gabadde ganaku nnyo egatuuseeko ku lunaku lw'eggulo olw'okubibwako muganda waffe ono. Muganda waffe ono tumuyigirako ebintu bingi nnyo kuba nze nafuna omukisa nempangalako naye bwetwatambulanga ku radios ku bimeeza nga tukyali bavubuka ddala nenfuna omukisa nenkolako naye mu 2016 ku lukiiko lw'ekibuga Kampala bwetwali twakayingira naweebwa omukisa olw'okulebera akakiiko ka physical planning naye Honorable Ssegirinya y'omukubampera n'enkola nabo. Ensonga lwaki nga mwegayirira okubeera akakiiko ako ekibuga Kampala kyalimu obukenke bungi ng'eyali executive director ebiseera ebyo yetwa Musisi akulugunya abaami n'abakyala abakolera mu kibuga. Etwali tulowooza nti gavumenti erina okukola enteekateeka ezimba obutale nga terabamu bajja ku nguudo mu maanyi esooka ezimba obutale wawegenda okubateeka basobole okuba nga bakola emirimu. Kiseera ebyo twasangawo enkola ey'okwagala okugoba bato baffe abo bonna abakolera mu kibuga naye baayagala bakiise mu kakiiko ako. Twakola nnyo ne Ssegirinya okulaba nti ensonga eyo eteekebwa mu nkola era nga buli bagezaako okubikola nga tuteesa genda okulaba nga muganda akyagedde wansi eyo mu downtown ng'alina abantu bakudde batunda nga naye agamba nti nange mu mulimu gwange temugenda kuba abantu bano kubanga bayita okufuna kye balya. Twatambula ebbanga naye nga buli nsonga yonna ejja ng'enyigiriza muntu wa wansi nga Ssegirinya ayagala balekuwa front. Tutuuka Parliament ekola amendment okuteekawo ekifo ky'obwa sipiika. Bwe baamaliriza tuba tulyawo tunyumya ne mugamba no labika obwa sipiika nange ngenda kwesimbawo. Alinjawo nga naye ngamba nange mbaagala kuba abantu b'Ekawempe North benkulembera baŋŋambye nti nange nina okubeera sipiika w'ekibuga. Nemugamba tugende mu kalulu kasitaka n'abanga si kakufa na kuwona. Twanoonya akalulu nga buli omwana anoonya nga balina okunoonya. Bwe byagwa Katonda bwe yabisalawo. Enkeera nesisinkana muganda wange n'aŋŋamba kakalulu kaawedde. Ensonga z'obukulembeze zirina okutambula olw'ensonga naawe yafuuse sipiika kimanyi nti obeera kubanga olumirirwa omuntu wa wansi. Naye kyenjagala obukiiko buli 10 obw'ekibuga Kampala njagala afuneko akakiiko kamu n'ensentebe waako. Twatula ne bakansalaza abaliwo ebiseera bino ebiseera ebyo era ne tusalawo etumukwasa akakiiko aka public health. Era abajjukira ebiseera ebyo muganda waffe ono bwe yakwata ekifo ekyo amulaba wakiseka abagamba nti nze ssentebe wa public health ensonga zonna tugenda kuzimala. Bwe yavaayo n'ajja ewandegeya
oyavaayo nga buli awali abantu bakolaki abategeeza ekyo abagambe nti mumaanyi gammwe amaanyi g'abantu ekyo tukikutte tetugenda kutamukugiriza kesisi ekuzalira mu nsonga za byabuyonjo tuba tulyawo nga balangirira okulonda nga yalangirira dda okwesibwamu ku kikwese ebiseera ebyo si yali asinga okuba ow'amaanyi nnyo naye olwebwe yali akoze nga kansala yakakasa abantu bekawalidde north nti yali asalidde okubeera omwaka wabantu era twagenda okumaliriza ng'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform kyendagala okwebaza ennyo kyamulabamu amanyire ebiseera abantu tebakitegeera naye pulezidenti waffe Kyagulanyi bakisentamu yalaba amaanyi agali mu Ssegirinya ate okuba nti n'ekibiina ekyo kyatandika ku musingi gw'abantu ogw'amaanyi g'abantu n'akwata ebendera yawambuza n'ebitundu ebinene ennyo bwe yafuuka omubaka yateekawo essula mpya mu bukulembeze ebabekako nno abakulembeze abaaliwo batulimbanga naye bingi nnyo byakoze eyakola nazofukabibakwanga oba olyawo gavumenti nebigitiisa kuba ebisinga bye yakola bwali buvunanyizibwa bwa gavumenti okuzimba eddwaliro buvunanyizibwa bwaki bwa gavumenti okuyamba ku bakyala obuvunanyizibwa bwaki bwa gavumenti bagenda okumaliza omusajja akayirande n'ebbiso n'emmundu abagavumenti yageze nadda abantu emasaka tebamusiba ebyakera tebamusiba bano bemaliriza nti okuva Ssegirinya lwegava mu ddwaliro obulamu bwe tebatakutegeera nesegenderegere eri gavumenti muleke kuba abafulitizi buli ababaayo ne balagisa nemubafula abalala n'eggwanga Ssegirinya yasabanga bakuba ebbeeyi agenda jjanjabe gavumenti neremesa mumuse afudde n'olwali mutulazeko mu palamenti naye twagala okutegeeza munaabalwa nti ebintu bino tugenda kubyerabira tejja kuba byakunyonya kubyerabira akusa ekitala nawo omusaaki kitala Bannayuganda tuli beeteefuteefu okukola buli ekisoboka n'okwogera ku buli nsonga yonna enkyamu okutuusa nga Bannayuganda bonna bafunye eddembe. Tumusiibula olwaleero nga tusiima byakoze ate era n'olugendo lwabadde atambula tetunnakuba tetumulyamu okutalomaliriza tulina okumaliza olugendo lwabadde akukaki atambuza olwo Ssegirinya gumulabira emmere gy'oli tenawe lugendo naffe tujja kusangayo naye otulekedde omulimu munene naye ate era otuyambyeko okwongera okulabisa gavumenti y'abano bamusibyamubbwa era kubakakasa obanga ebitali nnene bajja kuba bakubiira sobole okuba nga tufuna obukulembeze obwamu. Salaamu alaikum.